munamawulire munafe Zambaali n'agamba bannange n'asooka n'ayogera n'agamba my president akantu no kafuusa akantu ku social media. Oba olina profession kyoba oli musomesa oba ki Uganda tunyigirize kimu nti bw'olaba nga waliwo omuntu asobola okwetawo enkyukakyuka mu bulamu bwo n'embeera zo eza bulijjo n'abantu bo tosobola buvaayo butamuwagira. Principal yabadde London baali bamuteekako envumbo bamutadde ku interview ya BBC is it BBC radio yeah era ne bakimubuuzaako naye ekiri mu kutambula baga nti ekintu obwedda akyepena bwepenyi Pampa statement yaji President Museveni yali ayogedde ng'ali Bulaaya oba mu America ng'ayogera ku bisiyaga ngeri negative era soba yeji ayinza okwata kyogera ninga yasobola kyogera kuba bw'abeere abagamba tabatya yekalakasiza wano wagambira abazungu tetwagala ino naye bw'afuluma ebigambo ng'abiri era yagataba talina kyabeetaaza ng'ali wano. Twabadde mu King Sir nawuliddeko nti King Sir yagambye Bebe Kuluta yali ayagala kujja yindi mu Kivulu n'amuga omusajja oyo simulaba olaba nga kitwala wa industry buli mulimu ebintu ebimu byotasobola kwewala teri industry erimu bantu nga bakolagana kikumi kukinnaakyo era oli waliwo yagamba nti bw'olaba nga olina kampani eyo nga abakozi bonna bakwatagana manya wanti banga waliwo omunyago gwe bayisaawo bayinza okuba bakubba bayinza okuba bakwekobanja bw'oza beeyagala. Lubalusewa TV. Okay, webale gwonna akyatwekumiddeko ku Lubalusewa TV. Jukira nti Lubalusewa TV tuli ku mikutu gimigatta abantu okuli YouTube, TikTok, saako ne Facebook page yaffe. Olunaku olwaleero tuze n'ensonga ez'enjawulo zetugenda okuba nga tuwayaamu ne muganda we Gunkyazza mu lunaku olwaleero ate nga nze Ajje Samuel wakutuusako ensonga zonna abo bonna benkukyaliza tubaleeta wano ku Lubalusewa TV ne basobola okutulambulira ensonga ezimu zoba oliawo zoba oluusi oba oliawo nti tozitegedde bulungi nesobola okuba nga tuzikuggirayo bulungi tuleeta abakugu nebasobola okuba nga bazinnyonnyola bulungi. Jukira nti Lubalusewa TV tuteekebwamu ensimbi abasanyusa junior schools bano nno nga balina branches 3 balina Matuga, Kawanda ne Kawempe batuukirire basobole okuba nga bakubangulira abaana. Tujja kuba tukubuulira ttaamu ejj'okutandika esooka 2024 era obenga obatuukirira obawa abaana balina ebisulo balina endya ennungi buli kimu kyonna kiri ku Sunset Junior Schools. Tulina abala bateekamu ensimbi be balujja properties bano nno nga babasangibwa Matuga balungi mu by'ettaka olina ekyapa kyo kyakubulako oba oyagala kukiza bujja oyagala kuba nti olina bw'oyagala okusalako olina bw'oyagala okuwa ebyapa byonna basobola okuba nga babikolako be balujja properties. Enamba zaabwe weziri awo ziyita ku screen yo. Olunaku olwaleero nkyaziza muganda wange ate nga si mulala ye Katabira Muhammad onono nga munnamawulire agenda kuba tuwayaamu naye ensonga ezimu oba endala. Sayinza okulaba sebo kale mpamawamu nange nsanyusa okuddamu okunkyazaako Lubalusewa TV abatulaba nate tubaaniriza tukomyewo tutanye ensonga omukulu nga bwagenda okuzanjula ate tubeeko naffe ettofaali lye tugatta ku nkulaakulana ya Uganda n'okubaako ebigambo bye twogera singa abakungu ababeereeyo nga basobola okuwulira ebigambo byaffe wakiri babeeko kye bakyusa okulaba nga Uganda eyenkya batereezeemu ku bimu ebeere nga yeesimbisa. Tusanyusa okulaba ku Lubalusewa TV. Amiina n'okusanga neyanza n'abalabi bammwe. Twabadde mu Kivulu kya King Sir omanyi abalabi ba Lubalusewa TV baŋŋamba naye Ajje munne ebintu bimutakoonako eyo ng'eyo temuyitayo mugenda nnyo biri ebyabayivu. Twabadde mu King Sir nawuliddeko nti King Sir yagambye Bebe Kuluta yali ayagala kujja yindi mu Kivulu n'amuga omusajja oyo simulaba
olabanga kitwala wa industry kizibu omanyi buli mulimu ebintu ebimu byotasobola kwewala teri industry erimu bantu nga bakolagana kikumi ku kinnaakyo era oli waliwo yagamba nti bw'olaba nga olina kampani eyo nga abakozi bonna bakwatagana manya wandibanga waliwo omunyago gwe bayisaawo bayinza okuba bakwekobanja bwemubeeramu obukuubagano awo olabira obunafu n'amaanyi ga buli osobola n'okufuna information noga nti olinajalaga nti gundi yakoze kino oli we bamunyiiza nalyoka yogera oli byonna byakoze nomanya ono ali bwati ne bwati ono wange omunyiiza akola bwati ne bwati nekirala nti music ali best nnyo ku beef kuba ku bukubagano berako wakati w'abayimbi n'abayimbi ogoba ngambe nti bateekamu obwongo obw'ekikugu eky'amaanyi okuyimba ennyimba wadde ng'ezimu ziba tezirumba direct naye ngeramu bamwe ezikoonakoona omanyi omuntu ajja osobola okubeera eyo ng'olina obubaka bweyagala kutuusa eri omuntu gw'otayagala naye ate nze nga nina omuntu gwempaana bwe nfulumya oluyimba nga nina ogwegenda osindika naawe luba lukuyambiddeko agenda odduwuliriza nti osobola okubaamu obubaka lw'osindika ewowwo naawe akutojja nnyo eyo kale abayimbi bwe bakola ekyo nti oli nayimba oluyimba nga lufitinga mu society nga buli omu alaba nti ono yankola kino nange osobola okumusindika n'obwongo bwe bateekawo buba bungi obwongo bwe bateekamu buba bungi nnyo kuba tojja kujja ovuma buvumi nti kino olinga emba olinga olina okukipanga n'oki bapakejinga obubaka nga kizibu kyakolaba nti wadde abamu mubamu ebigambo byotaba oba yalumbye olw'okuba omanyi nti alina biifu n'ono ebigambo osobola obigeraageranya n'ebyono naye nga sigamba nti biba balumbya ddala nti oli avuma n'ono kina just kyekigattako ku music kwegamba bufunzo nga ekyo kirina okubaawo tosobola kukyewala twebaza katonda nti King Sir yatuguliddewo Christmas show yabadde successful bulungi nnyo era yatambudde bulungi kwegamba mu kulowooza kwe kyemmanyi nga nze amanyi ndoza agamba noga nti oba nenyooma singa nafuna ewantu ewagazi simanyi omutegesi omanyi mubaamu omuntu okumanya amaanyi ge n'abantu boba otagetinza okufuna yabadde ku Africana nti mubaamu ebifo ebimu abantu abamu nga basobola okujja n'ebifo ebimu tebasobola kujja kale otegeka ku Hotel Africana akusinga yali abaze mmeeza nti abantu bangi abasobola okujja ab'ebitiibwa ne bagula emmeeza ku ssente nnyingi ze yali yataddewo ate ekintu ekyo kituufu kubanga bw'otegeka erugogo se bisinga omuliro guba mungi ate lugogo ebiseera ebisinga guba mutwalo that's why bw'ogamba nti Serena tegedde ku Serena yanjawulo bacorporate basinga nti emmeeza ziba zisingamu nyingi ate ne ssente zaazo ziba nyingi temuba nabayimirira n'oli omukungu abadde tayagala muyolerero basobola okwekwanya bagamba kampani ate essimu yange bagibbye oba isho z'emmeeza n'essimu ogirekawo n'ogenda foshotko n'okomawo ndaweeri ate obuzibu obuliwo nti lugogo obuzibu bweyina nti yeesuddeko wadde limu kampani yeesuddeko n'ekibuga nti omuyimbi bw'agendayo abamu bakaluubirizibwa okutuuka n'abalala bakaluubirizibwa ku bya security yaabwe nti wemba nvuddeyo ebyokwerinda byange abayaaye bayinza okuteega biki naye wobeera ku Hotel Africana nti awo tosobola kusangayo omuntu nti wano bakuteeze wano oba waki kuba yonna Kampala wakati wennyini awo oba osobola okuvaayo naye eyandyagadde okugenda alaba security nga ku lulwe emufevalinga ekyemeeza principal yazze ne mu show yavudde Bulaaya nasaategerina kunki oba akomawo nze mbadde manyi tannaba nakudda naye yatwitinga n'agaba buli kimu kisazizzaamu ngenda mushira King Sir simanyi buli muntu sijjagamba ebiseera ebisinga nalabye abayimbi nga bajja okumubuuzaako awo nalabyeko Rema buli namwahaga Kenzo n'atawuka Kenzo ndabye awanda mulyo kuhaga Rema Kenzo nde yasooka okutuuka tuba tuli awo sheyo ne yabaddemu ebintu bingi ebisomooza nti munamawulire munaffe Zambaali n'agamba bannange n'asooka n'ayogera n'agamba my president akantu no kafuusa akantu ku social media ekijja kiba kibe yage oba ekiba kibe president wange wuuno yajja ajje kankubuli ebigambo bino ffenna oba oli munnamawulire
oba olina profession kyoba oli musomesa oba ki Uganda tunyigirize kimu nti bw'olaba nga waliwo omuntu asobola okwetawo enkyukakyuka mu bulamu bwo n'embeera zo eza bulijjo n'abantu bo tosobola buvaayo butamuwagira okubeera munnamawulire tekikugaana kubaako kulaba nti ebintu tebitambula bulungi ebyaddala ebintu tebitambula bulungi ne boogenda mu Amerika era ne bannamawulire baayo balina kubawagira ate ye eri kibakikola nga ne TV zeeraga lwatu nti eno TV Republican simanga eno TV simanga yabaki ezo zonga zivayo direct ne ziwagira naye munnamawulire nze jengula buli kintu n'omuntu wa bulijjo gwempeereza naye gyabakigula ogula sukaali ku 10 n'oli naye wagula nti nze kyewunyisa okubanga osobola okuba nga ofuna omusaala gwa mitwalo naye ng'essomero lyosobola okutwalamu omwana wo okusoma ddala mya mitwalo 7 ng'olina famire okyapangisa olina okukosa transport atwala ku mulimu gy'ogenda kati oba ogenda kubeerawo oti naye ng'ate embeera eyo eba esobola okukyuka singa wabaawo omukulembeze ayagala embeera ekyuke mu bantu. Nina musajja mukulu namusanga n'aŋŋamba nti aje Uganda etabuse ofuna omusala gwa mitwalo 5 naye ng'ebyetaago bya miliyoni 4 naye ate kyewuunyisa omwezi ebyetaago bivaayo nga bino obyakomodeetinze singa buli muntu adde ewaka n'agamba naye ddala sente zimaze nazijjeewo oyinza okulaba nga waliwo bayise eno mugongo ati nakola ati potoyinza kugamba nti ofuna emitwalo 5 naye enebbali nofuna miliyoni 4 tekisoboka era mubeeramu amakoonakona gyojje sente naye ngaate Uganda singa ebeera eteredde buli muntu aba asobola okukola akasente ke n'akatereka n'asobola okukolako nekyayagala nga temuli mugamba kukumpanya bufere omanyi kati wano mu Uganda ndoza omulimu ogukyasinza okufuna bufere bufere tunazo kubanga South Africa yensonga lwaki olaba kati amakampani agatwala abantu ebweru mangi okugira ku nti ate ono bamugenze bamusazeemu ensigo okugira ku nti ate bano simanga babawaseta bakampani abantu tebabatwala nosanga essomero ate headmaster yali assente z'abaana ez'okutuula ebigezo bagenza otuuka ku UNEB nga bagamba mu essomero yaffe tetulirabamu kugamba Uganda yafuuka yabafere naye nga te gavumenti esobola okuteekawo embeera buli muntu kyensuubira kati nze nganze n'opinion yange nze nganze samba saagala kumanya mukulembeze yanyaafuna oba amaze ebbanga ki kasita kibeera nga buli kyetaagisa okufuna ntifuna nze nenenye nganze nti nze ndi munafu mu kukola naye ng'embeera wiiye naye bannayuganda bakozi ate nga bayiiye mukulu Katabira atwogere ku nsonga oba ku nga mmaliriza akantu ka Zambaali akugamba buli muntu asobola okwogera ekintu ekisobola okukyusa embeera eyo n'ey'omuntu akunanye n'eya Munnayuganda yonna kyogere oba wagira omuntu agenda okuleeta embeera eyo bajja kati ffe tujja kunenya bajjajja baffe abatalengera mu maaso kati ne bazzukulu baffe era bajja kugamba ya naye jjajja mwakkiriza mutya omuntu n'abafuga emyaka emeka naye nabo bennyini batugamba nti mu ntandikwa byali birungi embeera gye zeekyukakyuka kigambye nti kati ffe okusingira ddala ŋŋambe abali mu Royal Triangle kuba gye twalya abantu gye basinga okufiira batunenya nnyo bajjajja baffe olwabutalengera wala omuntu abazanyira atya ku bwongo bwate ate ffe bwe tutakolawo bwe tutwogera kintu tusobola kuleeta mbeera eneesobozesa bazzukulu baffe kweyagalira mu Uganda eneebejja nabo bajja kwekwasa ffe naye jjajja mwene embeera bweti neebeerawo ne mutabako kye mukola ne mutateekera bazzukulu bamwe embeera yammwe yabulijjo nga mwalina olukusa olulwana kati so buli muntu asobola okubaako kyakyusa ng'olina kyosobola oba kwogera naye ng'owagira okukyusa embeera omanyi bweyogere ekintu kyokoma okukyogera ennyo noyatuuka naganye bana abayogere lwaki sibinyika mu nsuwa sobola okutya ku makyangumu katuviireyo ddala abinyise mu principal yabadde e London baali bamuteekako envumbo yabutaddeyo emyaka 10 byali gyoza emyaka 10 nga taddayo lwansonga yakiri lwansonga ya bisiyaga
naye gyaweze negiggwako nasobola okuddayo omulundi gwe gwasoose bamutadde ku interview ya BBC is it BBC radio ya era ne bakimubuuzaako naye ekiri mu kutambula bagaa nti ekintu obwedde akyepena bwepenyi awo abantu abamu nabo bayo bagwire ebigulu ekisooka zirindoza mu bigambo byayogedde ziringa statements satu ezasinze okutabula abantu ekisooka nga bagamba direct kyebisiyaga nti yazzeemu ng'abantu bwe baagala yes or no ekyokubiri nga bagamba mbu yalumiriza ba MPs be mbu bonna bawagira Museveni nawe ne bakizza wali n'ekyokusatu nga bagamba buli nsonga giyingizaamu Museveni naye oluzungu kolyadde mu luzungu olumanyi olulimi olutali lulwo buli muntu osobola okutaputa ekigambo okusinziira mu ntegeerayo n'emmanya y'olulimi n'emmanyayo gwe gyomanyimu olulimi kati oluganda osobola olutaputa kuba oluganda weyogera ekigambo kiba kyemanya n'olulimi olutali lulwo buli omu akitaputa bubu kansookere ku kyebisiyana waliwo ngambe ekyokulwanyisa kyebaagala okukubisa Kyagulanyi kiri kimubisiyana ensonga lwaki wano bali bayise etteeka buli muntu gwewawulira nga yayita muwagira yamuwalana ngagamba Kyagulanyi lwaki kyavaayo nayogera ku bisiyaga ye pulezidenti yani kitegeeza omuntu bamuteeka nnyo ku nninga kitegeeza alina kyamaanyi kyasalawo mu ggwanga eri ate gye batagaala kukkiriza ate nti bwe yali ku BBC ekisooka kansuka enkubuuzi njagala ompeyo statement emu President Museveni gye yali ayogedde ku bisiyaga ng'ali mu Amerika oba mu Bungereza nga bakayisa etteeka lino yali mu Amerika yali mu Bungereza President Museveni yennyini kuba mulimu akawaayiro nti oba ku promotion yabyo nti osalibwa gwakufa ne bamugamba mu tteeka lye mwayisizza tulabamu akawaayiro nti omuntu enyingira muze guno wakuwanikibwa kalabba omanyi kye yagamba etteeka lyabaddemu ndabika saabisoma naye nga yassaako omukono ye yassaako omukono yagamba nasayininga busayinizi saalisoma kitegeeza nti ne pulezidenti yennyini bw'aba tasobola kugamba nti ye eri ewaffe tetubikiririza ali Bulaaya bw'ayogera bwati kalimu mbadde saalisoma mbadde simayo bakalimu butuni bwe naddayo nja kulaba engeri gye tukitereezaamu kamimpayo statement egi pulezidenti Museveni gyali ayogedde ng'ali Bulaaya oba mu Amerika ng'ayogera ku bisiyaga ngeri negati era yeegi ayinza okuba takyogera naye nga yasobola okukyogera kuba bwabeerasiza wano abagamba tabatya yeekalakasiza wano wagambira abazungu tetwagalayo naye bw'afuluma ebigambo ng'abirya era eyagala talina kyabeetaaza ng'ali wano statement ogiyinayo ba togiyinayo sigiina nti n'omuntu gwe mugamba nti ye ayimirirawo n'awagira n'asayininga etteeka kitayagala bisiyaga naye bw'atuuka eri tabyogera ekirala biri ebintu bibiri singa principal yagedde ku answers nga bamubuuzizza nti singa gwe wali pulezidenti nga bayisiza etteeka eri wandibadde olisayininga oba nedda eyakimubuuza yali ayagala answers ye oba nedda nga bwagamba nti ye nandirisayininze awo wennyini poliisi yabadde egenda okumujja emukwate emuse ku immigration bamutike paka Uganda kuba waba against amateeka gaabwe tebasobola kuddamu kubeera na muntu atyobola eddembe ly'obuntu kwaba abantu ng'aliwaabo singa yagamba nti era kyekimu ku kyali kyamusibise mutaddayo singa yagamba nti etteeka eryo sandiri singa lyajja nga nze pulezidenti sanditaddeko mukono etteeka eryo ligamba nti kasita weolaga nti owagira ebikubo bingi n'okubipromotinga osibibwa n'okutibwa n'ottibwa olwandirinnyo byonnatuuka entebe bandimukutte etteeka lyo limukwata okkiriza nti ebintu ebisiyaga obikiririzaamu singa kati bakayita amabuusu singa kati ali mukomera so omwaliwo omuntu ngamba oba ali technically gifted nti ekino kibeera nga kimuguddeko bumu tasobola kumala gaddamu bibuuzo era yagamba nti ekintu ky'ombuuza woyagala nkiddemu
nti kiba kigenda kuwa affectinga nze n'abantu bange abanneetoolodde gwe ansa gy'oyagala kisijja kuwa yensonga yagamba nti I will be cautious nti singa nalinze nandibadde mmala nyongera okwekenneenya okulaba ndi sayininga oba nedda nakirekaawo abaana bawa no banange mwamulabye omusajja wammwe awagira ebitiyaga newomuza mupa ya Museveni nga ayogera nti bantu mmwe tubakoye waffe temulira bisiyaga ng'ali wabwe nayo nga tebiyo kati kwegamba yasikowalinze ye nga ye wadde nga abantu abasinga omukugamba nti teyayogedde nga bwe baagala be bamuwakanya kati omuntu akuwakanya omusuubira kwogera ki agiwe embeera nga sikwagala onsuubira genda wamulabe okutandika kususa nti ali oyo mulungi nnyo era mbajja gamba oyo naye tonyumiza agezaakako nyongera nakusiiga kasa so opinion y'omuntu eri negative ku muntu atakwagala just ignore. Lubalusewa TV.